Kitalo nnyo nyini ddala amawulire gannaku amawulire si malungi gwe wenna mu bitundu gy'oli nkusaba osooka okwata essimu okebereko ku bantu bo akabenjedde kabusa mu kiro ekikeesezo olunaku olwaleero katirimbudde abantu 63. Oh my god, abantu 63 bonna bafiiridde mu kabenje mu kiro ekikeesezo olunaku olwaleero. Basi 2 zeze zigenze maaso n'okuba nti ate zikola akabenje okosaako ate n'emmotoka endala 2. Omuwendo gwa mmotoka 4 abantu 63 bebasobodde okusirikira mu kabenje kano. Abalala bangi abatannaba kubanga bamanyikibwa omuwendo bo basimattuse n'ebisago biyitirivu era nga wetwogerera mu kaseera kano nabo baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okuba nga bafuna obujjanjabi obw'amangu. Kyannaku nnyo, mawulire si malungi, y'ensonga lwaki nkusabye osooke okwate akasimuko obeko abantu bobokubira abatambulidde ku luguudo lwa Kampala Gulu Highway. Aboba oyina abantu bobadde expectinga, bobadde oyina abantu abobadde osuubira okutuukako, oba abantu bewasindise mu basi zino 2 n'emmotoka zino endala zengenda okubanga nkubuulirako, nja kusooka nkusabe mwana wa maama muganda wange osooka okwata akasimu okube okakase nti essimu y'omuntu yokweri andomanye ali mu mbeera ki y'omu kwabo abakoseddwa oba mawulire si malungi gwe bagenda okubanga bakuwa. Okusinziira ku kabenje kano kabaddemu emmotoka 4 era nga emmotoka esoose ebadde UBF 614X nga kika kya Isuzu era ng'eno bus ya Narrow Star Coaches. Bus eyo egudde kabenje n'abantu baayo ebadde eva mu bitundu bya Kampala ng'egenda mu bitundu by'eggulu. Then kubaddeko emmotoka endala eri CGO 5132 AB Toyota Surf. Then ne kubeerako n'emmotoka endala UBK 647C Toyota Lole. Then ne kubeerako n'emmotoka endala UAM 045V eno nno nga kika kya Isuzu era nga basi eno ya kampuni ya Planet. Naye badde etissa abantu ng'ate yeeva ggulu ejja mu bitundu bya Kampala. Kyannaku nnyo nti emmotoka zino zikoraidinze oba zeetomereganye mu ngeri etakkirizikika. Okusinziira ku kunoonyereza poliisi sofa kwesobodde okubeera nga etuwa kiraga nti emmotoka bus eya Narrow Star UBK 614X ebadde egezaako okubanga overtakinga obanga eyisa ekimotoka kirole UBK 647C nga eva Kampala edda mu bitundu bya ggulu. Zino emmotoka zombi Lole ne Narrow Star Coach oba Narrow Star Bus zibadde zidda mu bitundu by'eggulu. Kakati owa bus owa Narrow Star ng'agezaako kuyisa eno Lole okujja overtakinga. Nejjukira atiso abantu bayitirivu nnyo andekkubo ng'ekkubo siri eryo oba oliawo lyasoose okwetegereza obulungi okusinziira akukabenje engeri gye kaguddewo. Then ate obuzibu ne bwongera okubeera nga bujja ne mu opposite direction oba ne ku side endala muleni eyeziva eggulu okudda e Kampala wabaddeyo bus UAM 045V ekika kya Isuzu Planet Code Company nga nayo eri mu kuyisa emmotoka entono Toyota Surf. Akabenje we kagendedde maaso n'okuba nti kahapeningira oba kagwawo. Owa bus agezezzaako ono wa Planet okuba nti asala ave mu mmotoka eno ebadde maze already okusonzaayo omutwe gwayo eno ya Narrow Star. Ne mukama bw'atyo bwabireese tekisobodde kubaawo era owa Narrow Star yabadde yaleezi buleezi ddakaliro bw'atyo n'ayambalagana butereevu noono owa Planet ng'agezaako okumusala. Era bw'oba otunuulira emmotoka ezo engeri gye zeekoonyeemu olaba ng'owa Narrow Star abadde yaleegedde ddala direct so ng'ate yo owa Planet olaba nti bamukoonye mu sides ng'agezaako kola ki kuva mu kkubo agende maaso n'okuba nti ataasa obulamu bw'abali abali mu basi
eya Narrowstar at the same time nga ayagala n'okutaasizaamu obulamu bw'abali mu bbaasi eyiye eya Planet gy'avuga. Kati wakati awo eno emmotoka gye babadde gye bayisa eya loole yeesanze nga nayo losing control at the same time n'emmotoka ekika kya SAF nayo ne driver waayo naba nga losing control. Tekitegerekese emmotoka SAF yebaddemu abantu bameka, tekitegerekese loole ebaddemu y'abantu bameka, and even tekinaba kutegerekeka mu muwendo mutuufu gw'abantu bameka ababadde mu bbaasi zino zombi. Naye okusinziira ku jani oba olugendo nga bwe luli ku kkubo lino Gulu tu Kampala tu Gulu, ate zino bbaasi zitika abantu abawerera ddala. Kisuubirizibwa okubanga bbaasi zino zibadde almost zikubyeko abantu. Omuwendo gwo gukakasiddwa mu kifo ogwabafiiriddewo 63 abo tebasoose kuddusibwa yadde mu ddwaliro, bakutukiddewo poliisi kyo ekikonfaminze. Then emirambo gyabwe gitwaliddwa mu ddwaliro lya Kiryandongo Hospital Mochare, era essaawa zino gwe wenna afiiriddwako omuntu omukabenje kano ku Kampala Gulu Highway. Emirambo gy'abantu abafiiridde mu kabenje kano giddusiddwa butereevu ate mu Mochare ey'Ekiryandongo mu ddwaliro eryo. Ate then obulamu bwabo abasimatuse ne injuries oba ebisago eby'amaanyi abamu baddusiddwa still mu ddwaliro lino lyerimu erya Kiryandongo Hospital, ate then abalala ne baddusibwa mu bulwaliro obutonotono. Buli omu kyagenda maaso n'okuba nti ali mu kaweefube w'okutaasa obulamu. Twongera okusaasirira ddala nese kusaasira yenna abo abasobodde okuba nga baviibwako abanganda zaabwe abantu baabwe mu kabenje kano. Kana akabenje kanene okutugumbula abantu 63 nga n'ekiteezi yatugumbula abantu almost 6. Eggwanga lyonna ne likaaba. Buno bulumi bw'amaanyi, nsasagge ennene, Katonda yekka yasobola okumanya embeera y'abaana abaviiriddwako abantu baabwe mu kabenje kano gye balimu. Era ffe just tubeerawo bubeezi kusaasira na kwongera ate kusaba Mukama ayongere kugumya emitima gyabwe oba oli awo gisobole okuba nga gikkakkanamuko. Bbaasi zino poliisi mu kaseera kano n'emmotoka endala zonna ezikoze akabenje oba ezinvolvingiddwa mu kabenje kano, poliisi eri mu kukola ekisoboka okulaba ng'ezisika okuzijja ku kkubo ate ezitwale ku bifo byayo. Wegenda okugenda maaso n'okukola further investigations ku kabenje kano okuzuulira ddala yo abagoba b'ebidduka bano kwe kuliko abafudde, kuliko abalamu, basobola okunnyonnyola akabenje engeri gye kaaguddewo n'ebirala ebiringa ebyo. But currently information gye tusobodde okubeera nga tukwasa ya confirming amawulire g'abafu n'abasobodde okusimatuka n'ebisago. The reason as to why ng'omukutu Viki Exclusive tukubiriza abantu okucheckinga ku bantu bammwe. Oyinza okubeerawo nga tomanyi muntu wo gye yatambulidde, oyinza okubeerawo nga tomanyi muntu wo mu kabenje ako yes yakubulidde yagenze ku kkubo eryo, naye tomanyi oba y'omu ku abo abafunidde obuzibu mu kkubo. So kiba kya buvunaanyizibwa bw'oba omuntu yakugambyeko nti ngenda Gulu n'okwata akasimu n'okuba ku ssimu ye. Bwe weesanga ng'essimu ye teriiko enfunda eziwera, making sure ogezaako reaching out eri ebifo ebyo ebibeera birambikiddwa nti abantu bano gye basuubirizibwa okuba nti batwaliddwa oba gye bakakasiddwa okuba nti baddusiddwa. For example, nti omuntu singa abakugambye nti akabenje kano kabadde kanene, abamu ku bantu bakaawonawo baddusiddwa mu ddwaliro ly'Ekiryandongo, no contactinga ku ssimu y'omuntu eyakugambye nti ly'ekkubo lyakute oba yakugambye nti yalinnye bbaasi, kiba kya buvunaanyizibwa essimu bw'eba egaanye oyitamu oba okuba nti teriiko, dduka Ekiryandongo mu ddwaliro obuuze wadziza abalwadde aba accident be baba baleese mu kiro eky'ennaku z'omwezi nga 22. Akabenje kaguddewo ssaawa 6 ez'ekiro, kitegeeza nti abantu bangi nakati abakyali mu kuteeberezebwa ku mbeera z'obulamu bwabwe, because police ekonfaminze ku makya naye ate akabenje kaguddewo ku ssaawa 12, ssaawa 6 ez'ekiro n'eddakiika ziizo 15. Kagudde awo mu kyalo ekimanyiddwa nga Kitaleba
okuliraana Asili Farm ya Skulugudo lwaggulu farm eyo sigimanyi but abamanyi akatundu ako akabenje ako wekasobodde okubeera nga kagwa number plates z'emmotoka ezasobodde okuba nga zinvolvinga mu kabenje kano zonna police esobodde okuba nga ezituwa n'emmotoka ebika byazo and even n'okutuwa investigations oba okutunyonyolamuko ako kunoonyereza kwabwe sofa kye kugamba yes police egenze maaso n'okuba nti etwala nayo nga yo okusasira kwayo eri abenganda z'abo abaviiriddwako abantu baabwe ekyo ng'omukutu Vic Exclusive tetusobola kukoma kukikola always twongera okusaba Mukama agumye abo bonna abaviiriddwako abantu bammwe kyanaku kitalo aba drivers sometimes bagenda maaso n'okuba nti bavugisa ekimama ku kkubo ba drivers bagenda maaso n'okuba nti tebafa ku bulamu bw'abantu ku kkubo engeri gye bagenda maaso n'okuba nti batwalamu obulamu bw'abantu tebabuvaluinga imagine ba drivers babiri bavuga emmotoka mpanvu motoka nene ate zituddemu obulamu bw'abantu abasukka mu 5 ne bakola akabenje akafaananako nga kano ekubo singa libadde funda ekubo singa libaddemu enkuba ekubo singa libaddemu ebinya twaligambye nti maybe emmotoka ebbiri kuliko emu eyalemeredde omugoba waayo neyingira mu ginnaayo naye kati olaba nti driver w'emmotoka emu bus agezaako kuyisa at the same time ne opposite side n'emmotoka endala naye egezaako kolaki egezaako kuyisa kitegeeza ono driver tatutte buvunaanyizibwa bumala kutunula mu maaso gyagenda kuyisa and ne driver oli ava mu opposite side n'aba tatutte buvunaanyizibwa kubanga akola ki yetegereza ebigenda maaso gyayisiza era yensonga lwaki driver eyasembyeyo okwagala okuyisa ono wa basi ya Planet yalabye basi eri speed kwe yabadde etambulira n'emmotoka engeri gyabadde agivugamu n'alaba nga ate driver omu yalina okutaasa emmotoka ezisukka mu mmeka mu 3 kubanga bw'oba overtakinga wakajja omaleko eyo oluusi oli mu mbiriizi z'eyo gy'oli mu kuyisa ate mu kaseera keekamu olaba n'eri ekusemberedde ate nga n'ekusemberedde nayo eyina gye yaakayisa kitegeeza gwe driver bw'oba waakayisa ekidduka obeera ne chances nnyingi nnyo okukozesa omuntu gwe waakayisa akabenje singa oba ofunye obuzibu olw'ensonga nti oba waakamala okumu overtakinga ng'emmotoka yedduka ku speed y'amaanyi ate era ng'emmotoka eri mu giya nnene n'emmotoka gy'obeera oli mu kutema oba emmotoka gy'obeera oli mu kuyisa nayo yennyini ebeera eri ku speed ng'ekola ki ng'edduka therefore singa weekangamu chances zibeera waggulu nnyo n'ow'ekidduka ono omulala akuli emabega okukola ki okugwamu era okusinziira ku mmotoka eyo saafu ojabira ddala driver yalwanye emmotoka n'agikuba ku side ya passenger naye ne side eya driver yennyini emmotoka yonna eri compacted bweti yenyize yaweddewo it's not yet confirmed oba driver w'emmotoka eyo n'aba abaddemu oba temwabaddemu bantu baawonye bali okusinziira ku bifaananyi nga bwe biri olabira ddala emmotoka eyakoze eki eyaggwereddewo ddala nga ne drive kuba nti yasimattuse gwaliba omukisa omuki omunene ddala so ba drivers oluusi nze nyigira ku kkubo okwo nga ntambula oba nga nvuga osanga omuntu avuga emmotoka ya buyonjo ayinamu abantu babiri mu mmotoka oluusi alimu muntu omu ayina byavuga oluusi bya kisiru ku kkubo avuga recklessly n'osanga n'owa taxi asitudde obulamu bw'abantu 14 ku 15 nga naye ayagala competinga n'omuntu alina obulamu bw'abantu bameka babiri owa mmotoka ey'obuyonjo oba emmotoka entono ne overtakinga owa taxi naye n'atekinga chance n'akola ki na overtakinga naye nga following emmotoka erimu obulamu bw'abantu ababiri naye erabidde yasitudde oba azitowa obulamu bw'abantu 15 kati loole eyabadde eyisibwa baasi eno eya Narostar eyinza okusangibwa nga teyabaddemu n'abantu basukka bameka 4 naye ono yabadde ayisa emmotoka recklessly
ng'ayise emmotoka eno erimu obulamu bw'abantu abasukka mu ameka mu 5. So ba drivers police ina report endala jefulumya eyongedde nefulumya report endala tinzeeyo ne ku namba y'abafudde gisomaawo biri ku Uganda police ale gisazeeko tugende neesoose ensonga gyewadde lwaki esazeeko ku muwendo gw'abafu agamba kati bali 46 agamba nti we baatuukidde mu kifo abantu abamu babadde unconscious nga bazirise buzizi so mistakenly bayinza okuba included mu bafu kale Uganda Police updates. We confirm that the total number of fatalities resulting from the tragic fatal crash along the Kampala-Gulu highway at Chitalemba village stands for 46 according to the latest updates from the hospital. At the time of the crash, several victims were found unconscious and some may have been mistakenly included in the initial fatality account. We are working in cross. Police egamba kakati yo yabaliddemu abazirise omuwendo gw'abafu okuva ku 63 egusaze egamba kakati bali abantu 46 abamu baddusiddwa mu malwaliro era tebyawukanye nnyo kale esobye ebyo tusinkane mu updates eziddako ne tusabirigane Mukama Katonda awummuze emyoyo gy'abo ababadde mu accident zino mirembe era bambi abasalire ku bibonerezo byabwe emyoyo gyabwe agiramuze kisa abafamily abagumye abalwadde Mukama abasuuse katusuubire nti medical teams ezenjawulo mu facilities zebaddukiddemu bali mu kubakolako bulungi nga tebasoose kutunulira byanfuna basooke bafe ku bulamu bw'abantu Mukama atugumye tusinkane mu updates eziddako mbere bulungi mweraba